Okulonda kw'abassentebe b'ebyalo kuzze kwongezebwayo okumala ekiseera ng'entabo ekigambibwa okuba nti ebadde eva ku byabbula lya nsimbi. Wabula ku lwokubiri lwa ssabbiiti eno Paalamenti yayisizza embalirira ennyongereza omuli ensimbi obuwumbi 56 mu obukadde 9 ez'okulonda kw'abassentebe ab'ebyalo. Under supplementary expenditure schedule for number 5 for financial year 2025-2026 for the various votes that are in the schedule, those in favor say on the contrary nay. The ayes have it. Motion for Kati Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi akakasizza bannayuganda ng'okulonda kuno bwe kugenda okubaawo oluvannyuma lw'ensimbi ez'okukola ku nteekateeka eno okulabika. Njagala kusiima cabinet wamu ne parliament kubanga ne bwoba nga muziyisiza ssente mu cabinet nga parliament eziyisiza tebaawo okulonda okwo. So ni musanyufu ndi parliament ng'ekulirirwa Speaker of Parliament, Right Honorable Anita Among, batuwadde go ahead ne bakkiriza essente ezo zisasulibwe. So kati omulimu ogusigadde gwa Electoral Commission akakiiko k'ebyokulonda. Okulonda tekubeera mu mikono gya Ministry ya Local Government. Magezi bw'ati ategeezezza nti mu kiseera kino balindiridde kakiiko ka byakulonda okubawa ekiseera eky'okulonderako bassentebe b'ebyalo bano kyokka nti kino tekirina kusukka mwezi gwa 6 ekisanja eky'obukulembeze obuliko lwe kiggwako. Electoral Commission emanyi ebyalo bimeka biri luddawa naye okusalawo nti okulonda kubeere ku ssomero, kubeere ku church, kubeere mu kisaawe ogwo mulimu gwa Electoral Commission. Wala bambuuziza nti essente lwaki zeetaagisa ku mulimu ogwo twakinnyonnyola ddala nti ne bwe kuba nga okulonda kwa mu mugongo era tujja kusimba enkalala mugongo gw'abo basazeewo okwesimbawo still Electoral Commission yeetaaga ssente kikyaliko paka enkomerero ya June omwezi ogw'omukaaga. So bakyali mu office nsuubira mu kiseera ekyo tujja kuba tufunye abakulembeze abapya ku byalo. Nyina essunga kufuna abakozi abapya aba gavumenti kubanga okimanyi nti tetulina mukozi wa gavumenti ku kyalo abeera chairman w'ekyalo. Abakozi ba gavumenti ngamba aba civil servant bakoma kumuluka awali parish chief. So nga tolina ba chairman b'ebyalo emirimu gya gavumenti giyinza okutukaluubirira n'obukulembeze buba bubulabulamu. So nze neesunga okufuna abakulembeze abapya ku byalo byaffe byonna ku miruka gyaffe gyonna wamu n'obukukiiko bw'abakyalo. Mu ngeri y'emu ono alaze nga bwe bagenda okusomesa bakansala abalonde bonna mu kaweefube ow'okutumbula omutindo gwabwe so nga bakaawo abasabye okutegeka okulayiza abakulembeze bonna mu gavumenti ez'ebitundu. Kwaba local governments kuli wakati w'ennaku 12 omwezi guno n'29. So balina all these days kaawo oba town clerk okutegeka engeri gye bagenda kulayiramu, engeri gye bagenda kufunamu offices zaabwe kuva mu abo bali mu office. Kati ekyo kyonna tubawadde kumpa omwezi kati kibadde tetulina ssente z'okusomesa bakansala naye kino kijja kasita bamala bwe batyo okulayira nga ministry tuli ready okubasomesa. Twafuna ssente ezo mu budget tukiyita induction of councillors kubayisa mu enkola ya local government. Ono era ayogedde ne ku nsonga ya trade order katono okuwuliriza ensonga z'abakulu b'amakanisa wamu n'abasuubuzi era ne tukiriziganya nabo omulimu gugenda mu maaso. Era kyensaba era kyensuubira nti mu tawuni zonna twongeramu amaanyi mu okutereeza omulimu gw'ebyobusuubuzi. Suubulira mu kifo ekituufu town clerk labantu olina olukalala olulaga abasuubuzi bo register. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.